Siri musanyifu n'ebigenda mu maaso mu ttiimu yange eno ey'abajjajjange ey'abakitange emira gye yitamu. Express bagikuba goolo 7 gye bivuddeko, Kitale agikuba goolo 7 ku bwereere. Ogamba otya nti osamba ne ttiimu esemba wansi, probably Mbale Heroes oba Bright Stars oba Wakiso Giants oba ttiimu ennafunafu ezo eziri mu liigi, n'ogamba nti ogenda kusasuza abantu emitwalo 2. Abantu tebagenda kujja. Twagenda ne tukkiriranya ne tukola ensobi ne tutwala ttiimu mu kisaawe amatiribona. Nekiswaza nnyo nti ttiimu emaze emyaka 6 ku nsi bw'ebeesaamu omupiira abagizi babeera 100 mu kisaawe ky'e Nakivubo. Nsanyusa okubalaba olunaku olwaleero, amannya nze Sekka Bagenda. Olunaku olwaleero njigidde mu kiti kya njawulo, nzize nga munabyamizannyo. T-shirt eyo gye nyambadde Express FC, akabonero kano ka Express FC ngoberera nnyo ebyemizannyo, mbigoberera nnyo nga gye nkomeza. Ni waliwo olumu oneesulyawo gwa nagamba neeraba nga waliwo ebintu ebitatambula bulungi mu kisaawe eky'ebyemizannyo naddala mu ggwanga wano. Tiimu Express eno nagiwagira okuva we natandika okutegeera. Tewali yampaliriza wadde nga nalabanga muzeeyi wange John Bagenda mpiima ng'agiwagira. Ebiseera ebyo yali editor mu katabo kubayita Soccer World Magazine. Abazze bagoberera omupiira okumala ebbanga mumanyi akatabo kubayita Soccer World Magazine. Sisuubira nti waliwo akatabo akagenda okuddawo oba akaaliwo ko nga Soccer World emaze okugwa akagenda okutunda kabyamizannyo okusinga akatabo ka Soccer World Magazine. Kitegeeza nti Team Express eno bwenjuli yange eri mu mbeera gyerimu ennuma. Mbadde PRO w'abawagizi Express FC, ekifo kye navaamu kye nalekulira emabegako emyezi ng'ebiri emabega, nendekulira ekifo ekyo nga ndaba ebintu bitambula bulungi. Kubanga mubanga muyina secretariat oba komiti y'abawagizi nga omukulembeze ali ku ntikko, chairman wa kilabu eri waggulu ku board tamanyikiddwa nga n'emipiira talaba. Mwene mukola mutya muba muli mu kwegeziwaza, muba temulina kye mugenda kukyusa mwenga mmwe. Siri musanyifu n'ebigenda mu maaso mu ttiimu yange eno ey'abajjajjange ey'abakitange emira gye yitamu. Ekisookera ddala twagenda ne tukkiriranya ne tukola ensobi ne tutwala ttiimu mu kisaawe amatiribona ekinekaanekana, that is Army Stadium Nakivubo. Ekisaawe ekyo nannyini waakyo oluvannyuma lw'enkiiko series of meetings ezatulibwamu nga ne chairman w'abawagizi mwe yali, ye yagamba nti teri muntu agenda kulabira mupiira mu kisaawe kye nga sasulwa mutwalo. Ne tukimanyi bulungi nti abantu abakyagoberera omupiira gwa Uganda basobola mutwalo. Lwaki ate tebasobole mutwalo? Kubanga Premier League bamulabira 1000, abalala bagenda mu biyumba bya betting ne bagulabira ku bwereere. Abalala ekinene nnyo basasula 2000, abalala bagenda mu mabaala ne bagunywa soda oba ne bia ne balaba omupiira. Ne kati bw'ŋŋamba nti omupiira gwa Express ttiimu eri mu mbeera nga gyerimu essaawa zino ndi gwa mitwalo 2 oba olimba. So Arms olwokuba businessman yagamba, Kigundu yagamba teri mupiira kugenda kulwabwa Nakivubo gwa mutwalo. Olwokuba asalawo bwatyo era n'agaana okuwuliriza omuntu yenna eyamuwabula, abawagizi Express omupiira bagulabira ku mitwalo 2. Abasinga njagala nti bategeeze tebasobola mitwalo 2. Era ensonga lwaki Express webeesaamu omupiira mu kisaawe temubeera abawagizi. Tulina sponsor wa betting naye atuwa ssente mmeka? Ssente ezo zaatuwa suubira nti zisobola okumaliriza ebizibu bya kilabu byonna. Naye singa twatuula wansi ne tulekeraawo essukuuti n'amalala n'emputtu ne tugamba nti nedda eddoboozi ly'abangi lyogedde ligambye litya lyagala mutwalo gwe ligenda okusasula. Ekisaawe ekyo kibeera empu tekiba ekikalu bwekito ng'Express esamba. Kyali badde mu butuufu sizoni eno kibeeramu ku bantu. Nekiswaza nnyo nti ttiimu emaze emyaka 6 ku nsi bw'ebeesaamu omupiira abawagizi babeera 100 mu kisaawe ky'e Nakivubo. Ekisaawe ekyo kya byafaayo twakibeerangamu nga tukijjuza. Lwaki? Ebiseera twasasulanga 3,000, 5,000, 4,000 ne 2,000 twazisasulanga ne tujjuza ekisaawe. Ssente zaabanga affordable ebiseera ebyo. Bannange, abantu abalina obudde bw'okulaba omupiira be bana abantu abatalina nnyo byakukola bingi, abatali busy kankitwale bwentyo, abatandafuuka busy. Bali abantu be mulowooza nti be mutagetinga abagagga balina ebyokukola bingi. Abamu babeera ku nnyonyi tebavaako, abamu baba kuddukanya bizinensi zaabwe, tebalina budde bwa mupiira. Nange omwaka we gukyanga ndi busy nga guno bwendi, nyinza obutagenda mu kisaawe.
olw'okuba nti ndi bize naye luli bwe nabanga sina byakola bingi saavanga mu kisaawe bannange mbadde mbategeeza abantu abaddukanya ekisaawe ky'ennakivubo CEO Ashirafu Miro njagala otwale eddoboozi lino olituuse ow'omugagga amu Kiggundu abawagizi b'express basobola mutwalo basobola kusasula mutwalo tiimu tekola bulungi tiimu esitwagolinga wadde nga yatandika bulungi lwaki kisoboka okubanga tiimu eyo abantu basasula nga bwe balina kusasulwa kubanga tewali ssente ogamba otya nti osamba ne tiimu esemba wansi probably Mbale Heroes oba Bright Stars oba Wakiso Giants oba tiimu ennafunafu ezo eziri mu liigi n'ogamba nti ogenda kusasusa abantu emitwalo 2 abantu tebagenda kujja abantu balina ebizibu bingi ebyokukola bingi balina okumaliriza olwo abafunye emitwalo 5 tajja kukwatako mitwalo 2 atagitwale mu kisaawe kumalira kika 9 nga talina na musambi w'amaanyi gwagenda kulaba. Eno episode njiwaddeyo nga njogerako eri abantu abo abaddukanya Club Express ate nsabeera chairman Express mukulu Suubi eyaddira mu bigere bya Attorney General kiriwa kiwanuka mbadde nsaba ojje mu bantu bano b'okulembera tuteme empenda tulabe nga tiimu eŋŋanzi bwetu yali eŋŋanzi edda ku mulamwa tiimu teri ku mulamwa Express bagikuba goolo 7 gye bivuddekawo kitala yagikuba goolo 7 ku bwereere abantu ne bavaayo ne beegugunga ne balaga obutali bumativu chairman Suubi teyavaayo wadde okugamba nti wabeewo ekikolebwa okunoonyeza kukyagenda mu maaso simanyi byavaayo oba birivaayo simanyi birivaayo kuba okunoonyeza kukyagenda mu maaso naye waliwo nabe ali mu ttiimu y'Express eyeetaaga okugonjoola njogedde ng'omuwagizi w'Express soogeredde mu kiti kya PRO abawagizi w'Express kuba nalekulira ekifo ekyo nga ndaba ebintu bitambula bulungi buli omu gwe kikwatako ne bw'obanga magogo kuba kikwatako okubeezaawo ttiimu ez'amaanyi eŋŋundiivu Express Villa KCC n'endala gwe z'omanyi zisobola okuyamba okutereeza omupiira gwa Uganda. Tiimu Express bwevaawo omupiira gwa Uganda gufa, tiimu ya Villa bwevaawo omupiira gwa Uganda gusereba, tiimu ya KCC bwenafuwa tewaba kigenda maaso omupiira, tiimu ya Vipers bwe tulagiwagira nefuka ey'amaanyi omupiira gudde emabega. Tujja kugwera mu bibanda, tujja kugenda mu mahoteri ge tusulamu tulabire emipiira ne ku simu zaffe kubanga kisobokera ddala neetaaga GBM okulaba omupiira ogw'abazungu ate nga nnyumirwa GB sente mmeka ya 3,000 oba 2,000 mukama abankumire Sekka Bagenda ayagala ebyemizannyo bwentyo ayagaliza omupiira gwa Uganda ne tiimu y'Express okutwaliza wamu. Mweraba tulisinkana ate mu episode endala ey'enjawulo nga njogera ku byemizannyo naddala mu ggwanga. Mweraba.